Okubikkulirwa essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Okusota ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja. Ne ndaba ekisolo nga kiva mu nnyanja nga kirina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaagwo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyakyo amannya ag'obuvvoozi. N'ekisolo ekyo kye nnalaba kyali kifaanana ng'engo, n'ebigere byakyo nga biringa eby'eddubu, n'akamwa kaakyo nga kalinga ak'empologoma. Ogusota ne gukiwa amaanyi gaagwo, n'entebe yaagwo ey'obwakabaka n'obuyinza bungi. Ne ndaba omutwe gumu ku mitwe gyakwo nga gufumitiddwa ekiwundu eky'okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona. Ensi zonna ne zigoberera ekisolo ekyo nga zeewuunya. Ne basinza ogusota kubanga gwawa ekisolo obuyinza bwagwo. N'ekisolo ne bakisinza nga boogera nti, ani alinganga ekisolo era ani ayinza okulwana nakyo? Awo ekisolo ne kiweebwa akamwa akoogera ebikulu eby'obuvvoozi era ne kiweebwa n'obuyinza okumala emyezi 42. Ne kyasamya akamwa kaakyo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye, n'eweema ye, n'abatuula mu ggulu. Ne kiweebwa okulwana n'abatukuvu, n'okubawangula, ne kiweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Era bonna abatuula mu nsi abatawandiikiddwa amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu, eky'Omwana gw'endiga eyattibwa ku kutondebwa kw'ensi balikisinza. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Omuntu yenna bw'aba nga wakunyagibwa, wakutwalibwa. Omuntu yenna bw'aba n'ekitala, wakuttibwa na kitala. Awo we wali okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abatukuvu. Ne ndaba ekisolo ekirala nga kiva mu ttaka, nga kirina amayembe 2 agafaanana ng'ag'Omwana gw'endiga, nga kyogera n'ogusota. Ne kikozesa obuyinza bwonna obw'ekisolo kiri ekyasooka mu maaso gaakyo. Ne kisinzisa ensi n'abatuulamu ekisolo ekyasooka ekyalina ekiwundu eky'okufa ekyawonyezebwa. Ne kikola obubonero bunene, ne kissa omuliro okuva mu ggulu ku nsi ng'abantu balaba. Ne kirimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe kyaweebwa okukola mu maaso g'ekisolo. Ne kigamba abatuula ku nsi okukola ekifaananyi ky'ekisolo kiri ekyafumitibwa ekitala naye ne kitafa. Ekisolo ekyo ne kiweebwa okufuuwa omukka mu kifaananyi ky'ekisolo kiri kyogere, era kitiise bonna abagaana okusinza ekifaananyi ky'ekisolo. Era ne kiwaliriza bonna, abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, ab'eddembe n'abadde okuteekebwako akabonero ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku bwenyi bwabwe. Olwo omuntu yenna alema okugula oba okutunda, okuggyako ng'amaze okuteekebwako akabonero, ly'erinnya ly'ekisolo kiri oba omuwendo gw'erinnya lyakyo. Kino kyetaagisa amagezi. Alina okutegeera abalirira omuwendo gw'ekisolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu, n'omuwendo gwakyo guli 666.